أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda nga bebitibwa nsaba munzikize tuddemu ekiyitibwa ali istigatha because kyekimu abawahabu abasalafu kyebakuba ne bakiyita bid'a. Ali istigatha kyeki kiri mu mateeka era tekiri mu mateeka. Ali istigatha kwe kusaba obuyambi okuva Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina gw'oyitiddemu okusaba obuyambi nfuna bulungi kwe kusaba obuyambi. Ekibuzo kiri nti kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka ekiyitibwa ali istigatha ng'okugamba ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adikini owange gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abeera ng'ontaasa oba ya Ali madadi oba ya Ali adikini ofuna bulungi beera ng'ontaasa Imamu Ali oba ya Hussein oba ya Imamu Muhammad al-Mahdi Allahu ta'ala faraja imamu w'omulembe gwaffe okubyogereyo byonna kiri bid'a oba tekiri bid'a ng'abasalafu bagamba ofuna bulungi kiri bid'a ng'abasalafu bagamba bate kiri bid'a kyetwagala okubeera nga tuddamu nga sinaba kukiddamu twagamba nti kiyitibwa tawassulu kiri mu miteeko esatu ofuna bulungi muganda ng'ekitiibwa kiri mu miteeko esatu. Omuteeko ogusooka Allah abanga akinyonyola waliwo omuteeko gwa aya ogamba nti olunaku lw'enkomerero teri muntu agenda kukwolereza muntu mulala nga Faziri-Lectures aya 23. Ofuna bulungi Katonda akinyonyola bulungi era yagezaako okugamba baali basinza amasanamu nti agenda kubayamba. Omuteeko ogw'okubiri mu Faziri-Lectures aya 4 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qul lillahi shafa'atun jami'a owange gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bagambe abantu nti okwolerezebwa kwonna kuli mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala mu Faziri-Lectures aya 4. Nolwekyo tukomaawo tugambe nolwekyo teri mulala asobola kukwolereza mulala. Omuteeko ogwokusatu mu Faziri-Lectures aya 255 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni ani asobola okubeera ng'awolereza awonya okuggyako oyo Allah gw'aba awadde. Teri muntu asobola kubeera ng'akola ki awonya ofuna bulungi oba awa obuyambi okuggyako oyo Allah gw'aba akoze ki gw'aba awadde ofuna bulungi obusobozi. Nolwekyo tufunawo ekyokuyiga nti Allah aba ayagadde awa amaanyi ge ag'okuwolereza ag'okuyamba eri abantu abalala era nga bwe tulaba nti Katonda aba ayagadde awaako n'abantu abalala okubeera nga bawolereza abalala awaako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne Ahlul-Bayt obuyinza okubeera nga bawolereza ebitonde ebirala kati nga mu Surati Munafiquna ey'okuna n'ey'okutaano basaba bamwe basobya nfuna bulungi Katonda yabagamba genda wa Nabi abeere nga abasabira nebikozi abamu beteekamu takabburu nga tebawulira yasuddunahum mustakbirun nga tebakola ki tebawulira ne banyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kinjagalawo nti Katonda aba ayagadde awaako amaanyi ge ag'okusabira ag'okuwolereza ebitonde eri abantu abalala abalongoofu nfuna bulungi bannabi ne Ahlul-Bayt alayhim salatu wassalamu betwagamba nti Katonda yabafuula okubagaana okubagoberera nga tteeka. Surati Shura ya 23 era n'abatukuza mu Surati Al-Ahzab aya 33 abawaako ki obuyinza okubeera nga bawolereza ebitonde ebirala. Nga tukyali ku ali istigatha muganda ng'owekitiibwa tugambye si bid'a. Lwaki si bid'a okubeera ng'osaba obuyambi ng'oyitira mu muntu mulala? Tugambye nti mu kusinza buli kimu kigenda na nniya. Buli kimu Katonda akiramula naki na nniya. Kullu a'malu binniya. Ebbanga ly'omala ng'okkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala omwera nga gw'osinza tekirina buzibu. Tugambye nti ekiddamu nti ali istigatha okugamba nti maybe ya Muhammad adrikini owange gwe Nabi Muhammad ntaasa ya Ali adrikini ya Mahdi adrikini mbeere nga muntaasa oba ya Hussein adrikini si bid'a oba okugamba ya Ali madadi si bid'a. Ebyo ebigambo muganda wange ow'ekitiibwa lwaki ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyogeragana amannya g'abano si bid'a. Lwaki twagamba nti bannabi bonna bajja okubeera nga balungamya abantu ku kkubo eggolokofu mu Surati An-Nahl aya 36. Funa buli muganda ng'ekitiibwa ne tugamba nti n'olwekyo era bannabi bonna tebaliimu njawulo ekyo twakitunulira mu Faziri-Lectures. Awo nga tuvuddewo ne tugamba nti baganda ba Nabi Yusufu basobya bagenda owa kitaabwe mu Surati Yusufu aya 97 bagenda batya owa kitaabwe nfuna bulungi bagenda owa kitaabwe abeere ng'akola ki abasabira. Nsaba nfune bulungi we bagendayo tebagamba nti ya Allah directly, tebagamba nti ya Allah directly, no.
bagamba qalu ya abana, bagamba wange gwe kitaffe beera ng'otusabira, istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, beera ng'otusabira Allah subhanahu wa ta'ala kuba tusobezza. Kyenjagala okubuuza, waki bagamba qalu ya abana, owange gwe taata beera ng'okola ki? Otusabira wa Allah. Waki tebagamba ya Allah directly? Waki tebagamba ya Allah nfuna bulungi igfir lana dhunubana, beera ng'otusaasira? Waki tebagamba directly ya Allah, beera ng'otusaasira? Waki bagamba ya abana? Bakola shiriki? Bakola shiriki? Tebakola shiriki muganda wange, tebakola shiriki. Era lwaki tebakola shiriki? Because bannabi tebasobya nabbi ya Akubu yakkiriza okubeera nga basabira wa Allah. Kyenjagalawo okugamba nti ya Muhammad adrikini, wange gwe nabbi tutaase, ntubeera ng'ontaasa. Ya Mahadi madad, ya Hussein adrikini, ya Imam Zaman adrikini, beera nga ontaasa. Nfuna bulungi? Si bidia oba shiriki nga wekitabadde shiriki, kubana abaana ba nabbi ya Akubu naffe wekitali bidia oba shiriki, because bannabbi bonna tubayigako muganda wange ow'ekitiibwa, era bajja okubeera nga basomesa abantu babeere nga badda ku kkubo eggolokofu. Afunye omusomesa babeere ng'osharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.